بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Eyo nekufa yatuukayo n'agenda mu bitundu ebirala eby'abasahaba naye ng'amakanda yagasibiranga mu Madina awo yakoleranga emirimu gye. Ekisinga obulungi ku Muhammad ibn Ishaqa yawandiika ng'ayita mu mpandika ey'ennyiriri ey'olunyiriri lw'abogezi gye tuyita isnad, olunyiriri lw'abogezi ba hadith. Kino tekisangibwa mu madiini malala kye bayita isnad, ekyolunyiriri olw'abawandiisi aba hadithi, ebigambo abantu bye baayogera n'otegeerera ddala ono bwe yavaawo ono n'addawo, omwaka bwe guti, baali mu kifo bwe kiti. Olwo lwe lunyiriri lw'abawandiisi. Mu Busiraamu twayagala nnyo obujulizi n'obukakafu obw'ekyo ekyaliwo. Biseera ki, mwaka ki, budde ki, waaliwo ani, gw'okigambye n'akubuuza ani yakikugamba, ate ani yakimugamba, ate ani yakigamba oyo eyakimugamba asooke akikugambe, paka ku Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era bw'owulira omuntu byayogera tabitegeera, mbu hadithi tezinaako soosi, tezinaako nsibuko, yimuka otambule butambuzi. Ekyo mu Busiraamu tekiriiyo. Ebintu Allah tabaraka wa ta'ala yalina obyekuumira. Oyo yakuwa hadithi yalina obuwongo obwogi, yali akwata atya? Yakwata hadithi mmeka? Ye yakwatira wa? Ye ani yamusomesa? Ebyo byonna Obusiraamu bubiteeka mu kukuŋŋaanya ilmu. Muhammad ibn Ishaqa bw'atandika okuwandiika yawandiika ekitabo kinene nnyo. Mu kitabo ekyo mwalimu ebitabo 15, amakulu volumes 15. Kyali kinene nnyo nga kizibu kya kuŋŋaanya, kizito. Era Muhammad ibn Ishaqa bw'avaawo, Ibn Hisham n'amuddira mu bigere. Abdul Malik ibn Hisham yafa omwaka ogw'213 oluvannyuma lw'okusenguka. Era awuliriza ayina okimanya nti Omusiraamu yenna owa bulijjo ayina ebitabo bino okubitegeera ebibiri nti gyebiri, era n'amannya gano n'agategeera nti gyegali. Ekitabo ekisooka kye kya Ibn Ishaqa. Omanyire ddala nti nsibuko esooka yeya Ibn Ishaqa Ibn Hisham. Enjawulo eri wakati wa Ibn Ishaqa ne Ibn Hisham yeyokuba nti nno ye Ibn Ishaqa bwe yavaawo Ibn Hisham n'amuddira mu bigere, kati n'afunza emirimu gya Ibn Ishaqa. Teyafunza kintu kyonna, amakulu teyafunza, wabula yajjamu bujja. N'addira ebitabo byonna 15 n'abiteeka mu volumes 4. Yaddira ebitabo byonna Ibn Ishaqa bye yatunga oba bye yawandiika n'abifunza. Kati omulimu gwe gwali mu kimu kya 2 oba kimu kya 3. Kati tujjukire bulungi nti tewaaliwo mashini zi printing. Buli kigambo kye baawandiikanga abasajja abo baali bakiwandiika na bwino nga balina akakopa awo ke bateekamu peeni nejja ne bwino ne bawandiika. Wallahi Mungu nsaba ya Rabbi abasaasire abawejja n'eya waggulu. Ne weesanga nga Ibn Hisham bw'atyo bwe yakola omulimu gwe. Kati Ibn Ishaqa tumuyigako kyekirala, ye musajja yekka eyatandika era yatandikawo okuwandiika ebyafaayo by'abantu bonna. Amakulu yatandikira ku Adamu, n'adda ku Nuuhu, n'adda ku Idirisa, n'adda ku baani bonna paka ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ebyafaayo byabo abaatusookawo nga bwe byajja biddiriŋŋana. Ibn Hisham ye bwe yatandika omulimu gwe gw'okuwandiika teyatandikira ku Adamu, yatereerera ku mubaka alaihi salatu wasalam. Amakulu ya concentratinga ku mubaka. Era bw'ogenda olwaleero nti oyagala kugula bitabo bya history oba ebyafaayo by'omubaka, ogula bya Ibn Hisham, byebiriyo. Naye waliwo ate ekyewuunyisa nti waliwo omusajja omuyindi, yali musajja muwandiisi wa byafaayo, yali ayitibwa Dr. Hamidullah. Ono Dr. Hamidullah yawangaalira ddala obuwangaazi paka Mungu bwe yamujjulira myaka 93, naye nga mumanyifu nnyo. N'ava e Buyindi n'agenda e Bufalansa n'afuukira ddala omusajja omuwandiisi akolera ddala risaaki okuwandiika buli kitabo ky'asanze. Naye ng'enjogera ye yali yanjawulo, n'engeri gye yali apangamu mirimu gye yali yanjawulo. N'afuukira ddala musajja
wattutumu. Era mu bimu mu byo bitwaliise manuscripts ezo ebifaanani ebirungi n'emirimu emirungi egya art ebyogera ku muntu eyali mu kiseera ekyo naye nga tolinawo obijja wonna bitusanga mu museums olwaleero oba mu zi libraries ennene Germany, England, Paris, Moscow. Kati ffe twebuuza byatuukayo bitya. Bano abasajja bwe baatambulanga baabigulanga bwe baatuukayo eyo ebimu baawamba biwambe bwe baawambanga ekitundu ekyo naye nga era baalina ssente ez'okubigula. Kyobola nti Qur'ani esinga obukadde eri mu Paris mu museum libraries z'Abafaransa ezo. Eyo yatuukayo etya kyetwebuuza. Omushafu Qur'ani endala esinga obukadde n'ebeera mu libraries za Britain, England. Naye nga byatuukayo mu makubo ago genkubuulidde wammanga awo bakirimaanyi abo ebimu baabiwamba ebimu nga balina ssente ne babigula. Enkola eyo gye baayitamu ye yabawa okufuna ebintu ng'ebyo. Kati oluvannyuma lwa ssematalo owookubiri World War II baasobola okutambula abaagenda mu Africa abaagenda mu Middle East abaagenda wa nga balina ssente ne babigula. Kati ono Dr. Hamidu ye kye yakola yatandika okulambula ensi ez'enjawulo ezaatwala manuscripts ezo n'ebifaananyi eby'enjawulo n'emirimu egy'enjawulo. Naye lumu abeera mu library ng'ali mu bitabo anoonyereza kyava agwa ku version ya Ibn Ishaq awamu n'ekyo nga ensi yali ekimanyi era ng'ekitegeredde ddala nti tewakyali wojja mulimu gwa Ibn Ishaq, tewakyali wojja mulimu gwonna oba bitabo bya Ibn Ishaq. Ne Dr. Hamidullah yazuula kimu kyakuna ku mulimu oba ku mirimu egya Ibn Ishaq amakulu gye yawandiika era bwe yamaliriza n'abiprintingisa n'abirongoosa bulungi n'abitereeza. Bw'amala obitereeza n'abipresentingayo. Kaakati mugaso ki gwe tujja mu kintu kino ekya Dr. Hamidullah okuzuula emirimu gya Ibn Ishaq? Kwe kulaga oli awakanya Ibn Hisham omulimu gwe. Kati bwe tuleeta references ez'ebitabo bya Ibn Ishaq tusangira ddala bwino yennyini nti Ibn Hisham bwe yali awandiika teyayongeramu wadde okukyusa mu matini, wabula ekyo kye yakutulako yakikutulako atya. Ye Ibn Ishaq bwe yakwatanga ku muntu okumuwandiikako yamuwandiikangako ennono ze zonna n'azimalayo paka ku Nuuhu alayhi salatu wassalamu. Naye ate Ibn Hisham bw'atandika okuwandika ku muntu yawandikanga bajjajja bana bokka. Kati bano bonna n'abajjawo. Kyatuyamba ekyo okufunza ebitabo. Ekyokubiri, poems zino ebitontome Ibn Ishaq bye yawandikanga n'abimalayo. Ebitontome ebimu bibeera n'empapula nga 10, 3, 2. Kati ye Ibn Hisham bwe yali awandika yakomanga ku bitontome bya layini 4. Kati awo ekirala ekituyamba okutegeera nti abasajja bano baakola emirimu gy'amaanyi okusingira ddala Ibn Ishaq yatandika okuwandiika nga wakayitawo emyaka 10 gyokka. Muhammad Ibn Ishaq omusajja eyawandiika siira ffenna olwaleero gwe naawe gwe nange n'abalala gwe twenyuminkirizaamu n'otuulaawo n'omanya omubaka alayhi salatu wassalaamu kye yakola. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala amuwe musera amusasule gy'ali amuwe jjana eya waggulu Firdausi asisinkane n'oyo omusajja gwe yalafuubanira okuggyayo ebyafaayo bye olw'obuyinza bwa Allah. Rasuluna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala khayri khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.